aliwo olimba omusirikale yazze n'amukuba wano olwajja. Musajja alina bayisaamu wakasala bamuzibu tomanyi wesudde nnyo wale bagalawo omuntu w'omuliro wano. Tugirufune wa mundu wakiri mukanso tekyagala amanyi agange nze Mutumba George chairperson LC1 Katente B. Nakedde wano ku ggombolola nga nina bye neetaagawo, neetaaga chairman wa firi ne chief. Naye kineewunyisiza ntuuse wano ku makya nkedde nnyo nga asikale waffe wakasaale ng'agamba nti bamenyi baabadde batubye babbye ekitebe kyaffe ekipya era n'empulira enyiike okulaba nga bakoze ekintu ekifaanana bamenye oluggi basoose kukuba ttaala bwe bamaze ogikuba ne bamenya oluggi ne bamenya gilaasi basobole okufuna we bayisa. Naye ekyomukisa omulungi asikale waffe akuuma wakasaale yadduse mangu najja n'abakanga bali n'abawulira nga badduka bagenda eri nga bagamba nti watulimbye nnyo nti wano ku kitebe waliwo abasirikale naye nti tewali basirikale naye kirabise nti waliwo abasirikale era ne twenyamira okulaba nga ekifo eky'amaanyi bwe kiti kyetaagawo obukuumi obw'amaanyi ennyo wakiri ow'emmundu nga akuuma ekitebe kyaffe kubanga ekitebe kikyali kipya. Naye nno tukubira gavumenti etuyambe etufunire abasirikale ab'emmundu bajje bakuume kubanga mulimu ebintu byaffe bingi ebya ggombolola nga ebikwata ku kitundu kyaffe. erinnya Katambali Kyadirwanga chairperson kyola LC1. Nze ndaba nti ekikolwa ky'okujja abasirikale baffe ku magombolo bazzaayo ku bitebe ebikulu kijja kwongera obubbi n'obutabangufu mu byalo byaffe kubanga kati tumanyi abasirikale bakugombola babeerawo kati omubbi ajja amanyi nti ne wanabba n'okuba enduulu tera kuddukira mangu mu kaseera ako. So mbadde nsaba gavumenti ekirowoozeeko tudde abasirikale baffe ku bitebe byaffe by'amagombolola ne polisi zaffe ze tuli okumpi naye obubbi bweyongedde mu byalo muno lwa nsonga eyo. Ekyokumanya eggombolola yaffe lino kituluminya kubanga ofiisi zaffe zino Mukama tuyambye tebana kibatutte wakasali yasobodde obbalgoba emisinde naye ebyamu byaffe bingi ebiri ku ggombolola wano tujja kuba tudde mabega nnyo 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 nnyo. So tusaba gavumenti ekirowoozeeko ekyokuzza abasirikale baffe ku bitebe byaffe aby'amagombolola ne ku polisi zaffe zo mu byalo naye watali ekyo bawadde ababbi omwaganya okutubbira ddala okutumalamu amaanyi. wakasala tufunye omuntu nga wa muliro tufune omuntu nga wa muliro omusirikale tugeze nga wa muntu nga si wakasaale bajja kukola kompyuta zaffe nomu empapula zaffe bikozesa bingi kyeyogera nga nze kuyogera amanya gange nze Kawesa Fred. Bweyongedde mu Nakisunga obubbi bweyongedde mu Nakisunga n'abeeroddi be baleeta be bakyusa abali wano waggulu babajjawo babateeka sera nazigeyo ku leerwe gye bakuuma leerwe poliisi eri wala sinzira ggombolola ffe weyimiridde kikunyumako omuntu ng'alina emmundu nga si wakasaale. Tebayingidde munda bakumye kungulu ne babakanga. Omanyi omubbi ajja atamanyi kyagenda okutwala yalabira awo amaze okumenya n'asangayo byasanga kubanga ekisooka wano kasi netuuka sawa emu teri omuntu alinnya wano alabika ku bano olusi abajja wano baze alinga baze kujja okulaba abaku ofiisi bwetyo olusi ye bamanyi ebibeera munda. Naye nga ttivi webiri byonna buli kintu wegiri.
Olupoti Robert. Ani? Olupoti Robert. Yali nina ekifo kye ntuddemu ne mpulira omulyango ewatuuka mirundi gumu. Ne ngamba light evuddeko, badde ndowooza oba light yeekubye bwekubye gundi amasannyalaze. Ne ngamba ate eddakiika emu ngenda okuwulira olugi ekaaba. Ne ngamba ogwo si light yeevuddeko. Ne nja mpola mpola ne mpita wano emabega ya tanka ngenda okulengera wali ebbali ya gundi wa compound. Nengera abasajja basatu bayimiridde. Omu n'agamba batuuse okudduka, n'agamba watulimbye, wagamba ati wano teri muserikale, mufa muveeyo. Omusajja wuyo ajja, ne badduka emisinde. Kati ngenda okulaba omulyango bade bagezezaako okumenya kufulu. Era ku budde obwo yali ngenda okukubira mukama wange esimu, ate esimu badde eweddeko omuliro. Ne ngamba nja balinda ku makya kase ku Sande taali kasaale wenkumisa. Naye nga bw'obubbi bwe buli batera okusumbuwa kitundu kino. Ow'ababbi wano. Leero ye mulundi ogusooka. Tebateramu okunkyalira naye leero mu mirundi ogusooka. Ate kisooka nze situula ku kyererezi ati watangavu mbeera bbali. Kati olwakulaba ne baddukira mu nsiko. Ne badduka, omu n'ayita wano, ababiri ne baleega eri. Gwambadde ndi kuzikiza. Senga badde nina tooki wali nsobola okubategereza. Kuba abavubuka abasinga bawano mbamanyi. Baraka kyamani ggombolala Nakisunga. Obuzibu bwe twafunye waliwo ababbi abadde bazze nga balowooza nti tetulina wandooza babyakwerinda nga bagala okuyingira mu ofiisi zaffe obwako bye batwala. Naye omukumi waffe yabadde ku standby n'asobola okubalemesa okukola emirimu gyabwe wadde tebaasobodde kukwatako wadde n'omu. Okuva poliisi yaffe eyawano Mukono bagijjawo ne bagiteeka ekyetume, tulinamu okusomozebwa ku byokwerinda si kuggombolola wokka naye ne mu kitundu wano okukyetooloola abantu baffe babanyebonye nnyo n'ababbi. Ababbi babatawaanya ndowooza kati olwokuba balowooza nti poliisi teriiwo. Twagala okukubira Mulanga, IGP, KMP, poliisi zino eziri ku administration za gavumenti zo bandizikomezaawo bwebeera ng'embeera etedde. Oba si ekyo bandibadde bagigattirako ne wano. Abamu ne bava gye bava ne babakomyawo wano nebisobola okugenda maaso. Naye ng'obubbi bungi mu bantu baffe ate ne wano kati tugoma tweralikira tulina ebintu byaffe ebya gavumenti ebivaito ebyetaaga security esukka ku security yetulina eri private. Kati twetaaga security ey'amaanyi okubiifinga kweno gye tulinawo ya private olaba ntukuuma ebintu ebyo. Baraka kyamani ggombolala Nakisunga. Obuzibu bwe twafunye waliwo ababbi abadde bazze nga balowooza nti tetulina wandooza babyakwerinda nga bagala okuyingira mu ofiisi zaffe obwako bye batwala. Naye omukumi waffe yabadde ku standby n'asobola okubalemesa okukola emirimu gyabwe wadde tebaasobodde kukwatako wadde n'omu. Okuva poliisi yaffe eyawano Mukono bagijjawo ne bagiteeka ekyetume, tulinamu okusomozebwa ku byokwerinda si kuggombolola wokka naye ne mu kitundu wano okukyetooloola abantu baffe babanyebonye nnyo n'ababbi. Ababbi babatawaanya ndowooza kati olwokuba balowooza nti poliisi teriiwo. Twagala okukubira Mulanga, IGP, KMP, poliisi zino eziri ku administration za gavumenti zo bandizikomezaawo bwebeera ng'embeera etedde. Oba si ekyo bandibadde bagigattirako ne wano. Abamu ne bava gye bava ne babakomyawo wano nebisobola okugenda maaso. Naye ng'obubbi bungi mu bantu baffe ate ne wano kati tugoma tweralikira tulina ebintu byaffe ebya gavumenti ebivaito ebyetaaga security esukka ku security yetulina eri private. Kati twetaaga security ey'amaanyi
bifinga kwene gye tulinawo ya private olaba ntukuma ebintu ebyo. Nakugamba omusango gw'okoze ebyokuwayiriza byali Sekulamusiza taata aladisi n'abasanyusa okulaba bagikozesa mu bubi senga baje ne babayoola babatwalewa waliyo babali agabagiso agamba wali amagaatukalibewoosi basajja tibatema kubanga kukamulanyo abembide bibulaba kati kutokyasebo information yakihandolinga bubi naye tebatuina kukola naye mu ngeri nungi naye wa intelligence mulungi akukwata nakusenga kwembingo wadde ali musibiri ekikulu nnyo naye mpaka njagala lisi gisotoba mugezi sebo ga gavumenti abasajja bajja ku gavumenti bano sibuki abasirikale abamu babbi kuba bwonkwata n'omukuno gamba nkweyebbira ekyo kyangu naye okubanga nabo bennyini benyigira mu bumenyi bw'amateeka nga basirikale tosobola mumanya kuba omusanga kuseini nga akutte ne peeni emyufu awandiika anti kati kosi dipisi toli mubbi diso si mubbi abo bantu baffe abirewuwe kyakugamba yesewo olw'ensonga bwenyoga muno nti otuukira ku mukulu simaba bagisa obaani ekyo poliisi tekikkiriza ojjawo tukumeeza onootuukira ewali poliisi gwotuukirako n'ogamba njagala kugenda kulaba DPC oba OC nagamba se oboze kulaba oyo tambula okole ki era ne bakugobera nabwe tebamukkiriza namulaba nako tokkirizibwa namulaba nako waffe twali tugenze wali waffe embalala ku poliisi gyenjogako embalala osobola otwala complainiyo noba tolina ssente tebakuwuliriza n'oboze ng'onomuntu gwowabira naye nga tolina ssente naali ku mmeeza wakukola ki akugoba kati nange era nzikatiza ku information yo tetusobola gireeta sigiseemuko obeerera ensonga yo nga nnungamu naye mazima oli omwana kyali kwogera bakama baffe ababeera ku stations ezimu mikwano zaabwe ababeera ate ku kyalo ku gurawundi fe tumanye nti bo bennyini kyekizibu ate be batwala nabo mu mabaala kati gwogenda okuva eno olowooza otwala information egenda okugasa community kumbe begulo bagenda kuyisinkana mu kafo kaabwe agenda mugamba chairman wa board oyo kati nga bino byamuwoze ne Emma nzijukira ekyo sijja kwerera paka wendifa najja lwakubiri okuleeta information kati amazima one kyayogerako abantu abo bakwatagana n'abantu abali ku ground ensonga endala DPC balandi roads osobola okutegeeza abasirikale nnaku nabo bakagana ababbi otegeeza omusirikale kumbata ali paatu abasirikale abamu obuzibu bwe tusanga ffe abakulembeze ba bodaboda erinnya nze Ssekikubo Stephen chairman w'ababodaboda mu disitulikiti y'e Mukono tubadde tulina meetings etutambuza ne RDC eza constituencies Mukono district olwaleero tubadde mu Mukono North constituency yetubaddemu begatta amagombolola 2 Kyampisi ne Nama naye obukulembeze bwa bodaboda
bubadde aladisi kyasinga okusomesa ennyo kwe kulabika nti tugatta omulimu gwaffe oguyunga ku security. Naye security tubadde tugiwa nnyo n'abamagombola bange n'abakulembeze b'amasiteegi nga tugiwa amawulire gonna agatambula. Kubanga ffe mu bodaboda ffe tuvuga ababbi, ffe tuvuga ebibbe, ffe tumanyi wa bwe bagenda omenya, ffe tumanyi gundi akola kino. So nga twetaaga okugatta amaanyi n'okugatta security nti nze bwe ntegeera nti wali babba oba bamenya baba balina gwe bakuba temya ku poliisi. Naye tubaddewo olukongolo oluwonko olunene nga poliisi abona wamu oba ogenda n'olipootinga n'omugamba ng'ogamba wa poliisi bw'omanyi gwe weesize n'omugamba nti wali bamenya. Naye ate mbangu agwo kumpi ng'alinga akolagana n'ababbi. So twagadde okugyawo era tusuubidde nti bwe tuyise RDC agenda asomesa ab'ebyokwerinda ababuulire nti omuli bw'aba akuwadde amawulire osobole okuba nga ag'okubba nga gakyama gakuume nga gakyama, ag'olwatu gakolebwe wamu gabeere nti ga lwatu, n'okulabika nti tuyambibwa nti abakulembeze owa booda oba ababooda poliisi wagenda tebamuyisa ate nga gwe batamanyi oba alina bakulembera bangi. Banaye kambaloope abalina emizibu egyeddeko so ate nazo nti batuzongereko twetereza wali obuzibu. Sebo obubbi buli muffe bennyini, obubbi bwa pikipiki buli muffe bennyini, si ffenna ffenna naye abamu ku ffe. Tulajja bajjuzi bakwata omwana bamusiba omugweri bamutta mu nfe yali ekyasinza okuba embi eri entulumuko, bamusibye omusipi mu bulago bamusse. Tugenda okukola okunoonyereza, ttiimu egenda okukola okunoonyereza nga bamutte era abantu baki baffe bana bakozi bamuboda bana bakulembeze ebintu bizibu nnyo. Mutubona wano tutuwa tubayita mu nkiiko z'ebyokwerinda tumba n'ababbi bennyini bali mu nkiiko zatulaki zetutuuza. So muffe bennyini mubaki ababbi tomusuubira mulimi wa mukyere kuva eri ajja be bodaboda, omulimi w'amatooke tajja kujja be bodaboda, naye ffe bennyini abazikolamu ffe either ffe tukonekitinga n'abazibba ne bajja. Sebo RDC ensonga tukirina wano essaawa zetukoleramu emirimu twale tuziyitiriza n'osanga omuntu alina UF kati FB n'essaawa nnyo ati ali kulyana ali ku kkubo. Bannaye ebiseera ebisinga ebyanjawulo okunoonya akawogo n'okufiirwa obulamu. Omufuta tanoonya kawogo, omusajja agenda kusaako kompole piri kyagitwale ng'ofudde tojja kuddamu kunoonya kawogo. Ate akawogo tekakoma, akawogo tekakoma. Pointi zifunye mzee. Pointi zifunye. Tujja bakolako. Information yo egenda kubeera biti not okay for your security. Tomuwa naye kuba kulembeze ng'owa boda wadde naye tomusiga nga kyamani wamu. Ggombolala oba ojja ku station direct kubanga tirisi waliyo abantu ngaffe nga tosobola kikola. Oyina okuprotectinga omuwadde akuwadde information. So n'omutima gwo iwa onisole egamba ono muwadde information Katonda abeera nga kweyongerera kugamba oyo tomuwa n'ofunayo omuntu mulala osobola kuwa information then tukola ki tujakitingako kubanga sigenda kugamba 100% waliyo abapoliisi abatakolongana na bakwano be tomanya. So towa information ku muntu ngo twali sure kubanga ate kuleetera bizibu. Kwe kuleeta abakulembeze ba booda okumpi n'ab'ebyokwerinda. Omuguwa ogwo otubadde tusika okunenengana okubadde wakati awo kubenga kuvaawo tumanye nti abakulembeze ba boodabooda n'abavuzi ba boodabooda ba mugaso nnyo 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 nnyo, si mu kutambuza basaabaze na bintu byabwe byokka wabula ne mu byokwerinda bya Uganda, mu byokwerinda bya Mukono. So y'ensonga lwaki ndi wano. Byonna ebibadde wano ebyogeddwa mbirina wano DP service challenge zonna nzirina wano. Naye tujja genda tuzigonjoola mpola mpola mpola. Era bano bakosizi baffe bonna gye bali anaalema kati ntandise ozimba system gye nazimbanga awalala, anaalema okufiitinga mu system eyo ey'okusembeza abantu bano batuyambe mu byokwerinda ajja kuba alemedde okukola naffe kubanga twagala olutindo olubaddewo
kubagamba ebaddewo ebeegeevaawo. Mwenze ekimanyi bulungi nti ababbi abasinga mubamanya ne mutya okuboogera, ne pulaanizi zaabwe zonna muzitegeera ne mutya okukola ki, kubanga olowooza bwe naawo ono ayinza okufulumya amawulire ago. Ate eriyo n'oli kati mpaayo gaaki nga pikipiki yange baagikwatira mu nsonga etaliimu ggumba nengendo gijjayo ne banzijjako ssente bakumyewo. Kati abazze okubba ssente ezo bazze n'emmundu bajjidde ku pikipiki nga teriko n'amapuleeti, naye nga pikipiki ezo zezino ezaffe zibajaaji sigeegali aganene. Kitegedde bulungi. Kaakati singa tuba n'enkolagana owa boodabooda n'abanga yewa intelligence asooka mu mulimu gwe, kubanga kitukakatako okugjamu enkulunguzi eyo, nsobola okugira nti boodabooda eyo ng'edduka emisinde ate terina nnamba ate ekutte wano. Kati olw'enkolagana ennungi nja kukwata essimu nkubire osi w'ekitundu muge waliwo gundi bweti etambula naye eriko abantu babiri tetugitegeera. Otegedde tutyo ojjaŋŋanga kubanga kuliko abambadde ebijaketi tetumanyi birimu kuki obijaketi. Kaakati poliisi bwebanga yakwata pulezidenti kyeyagamba ekyokozesa radio call, bajja kukwata radio boogere netiwaaka yonna eri awo, poliisi yonna eri awo etegeere nti eriyo pikipiki etambula bweti, tujja kusobola okukwata abantu abo. Leero bano tebalina nnamba tegedde. So kaakati njagala enkolagana eyo tugizimbe, poliisi tugiwa amawulire, iso tugiwa amawulire, ofisi ya RDC tugiwa amawulire, tusobole okutambulira awaki awamu. Ebiseera ebisinga abo ababbi abapulaninga, abatemu abapulaninga ne tulowooza bagenda kubba balala, be badde ate ne batubba ne boodabooda zaffe, kubanga omubbi abamuki abamubbi. Era kyennuma nnyo wenkolera boodabooda bagibbye, kubanga kati luli baasibanga miguwa saidi zo, tugambe lwaki bonna bateebereza ono. Kakati bano batandika okugoberera omuntu oyo yaani gwe bateebereza, kubanga manyi nze nina ekintu ekyankulibwamu nga nze bwe mba ntambulawo osobola okutegeera nti omuntu mubi, ekyo kyo kyantondebwamu muli. N'emisango egisinga gyensolubye nga wegyettaka bajja ne boogera nentunula naye ono ngaalabika nga sinaba yes mulimu omuntu alina ekintu ekyo nga kiri yazaalibwa nakyo. Otegedde ng'omukubira essimu nti waliwo wano okunyigiriza ng'asobola okukubira DPC. DPC wendagala mulungi nnyo. Waliwo incident omwe yali ekasawe namukubira kiro, essimu yagikwatirawo nakwa yagikwatira ng'oli mulungi, you don't sleep. So kakati mulungi nammwe abali eri DPC waffe bwe twafuna ekyeyume abali saidi eri musajja mulungi nnyo bali operation. So tubakozese, manye tebeebakaabo, tubakozese okulaba nga omulumu lwo otunyigiriza nga tubukola ki nga tukumalawo.